kati nze bwe naki-interpret nze. Of course for lack of a candidate kisooka obbaawo waliwo abaagambye nti ate Bobi Wine bulijjo akolagana ne Museveni. Ezo zonna assumptions zaabwe naye nze nayagadde kirabira mu ango ya capabilities. Ono omusajja Bobi Wine n'emyaka 39 oba 38. Ayume naye ali mu age bracket yemu. Kibanguyira okulowooza kyekimu baamunnyonnyola ekintu ayanguyirwa kiraba. Wewa. Okusinga wanaagenda kwanite wadde bali myaka gyegimu naye ng'ate ye alina godfather. Very many people in positions of power bali out of touch n'ekigenda mu maaso. Kati balowooza nti mu kifo ky'okugenda n'enjogera ne Junior ne mga nti Junior kyusaamu wano oba how do I influence kuba oyinza okwogera naye oli n'alowooza wamu intimidating. Yep. How do you influence someone to do what you want, to play by your tunes? Kati because abantu abasinga naddala abali mu political wing of this government buli omu bamukoze ekintu babalyazaamaanyiza omuntu otuuka ne ka proposal kakatini bwe kati ka miliyoni 10 okakoze era ne wabaawo ayagala azirye naye ng'omuntu yalina biliyoni meka? Biliyoni 5. Kati kitegeeza nti tewakyaliwo they don't have people to rely on anymore. Ekindabikira nti Bobi Wine ono waliwo abali mu NRM abamukkiririzaamu era abamanyi nti alina amaanyi agaleeta abantu mu parliament. Gye bali. Ate ono we NRM teyandikoze kino. Oli bamuwadde ssebo n'ogufa nsuubira. Era nalabye speech ya Bobi Wine yagambye nti ono omwana mugezi nnyo obugezi bwe yabulabirawa. Bwe yatuuse walala nga bossi bagezi. Ti ono mugezi nnyo bwe naba It shows you the relationship between this boy and Noop. Nti the boy might be in NRM. Nze nga leero family yange ye NRM. Naye nzikiriza mu byaki? My ideology is Bobi Wine. Abana flashlight channel Uganda tuyanzanya okwa munaffe mu kaseera kano. Abali mu diaspora sponsors mu UK. Omanyi lwofuna omukisa obudde obusingo nnyo gukozesa. Kati omukisa gwe twakafuna essaawa zino. Gwa other than kasooke ntumire Aisha lujombozi ya Kasuku uno wali. Era olwaleero enamba yagenda jimpa wano njikusindikire ngamba nti no waye Kasuku nga simulaba. Kakati nekituleso olwaleero. Twalabyeko Bobi Wine ekoboko. Bobi Wine nayimirira nga talinayo MP eri n'alyawuka n'agamba nti owayi nze Bobi Wine abekoboko ani tewagamba gwe gateway simanyeza ezeri nsaba muwe Ayume akalulu oba ne teyamuleseewa konze omaye Kasuku naye muntu mugeza ainanga bwasengejja mu kensongazi go to direct Mami Kasuku. Sebo. Yanjule nno abatulaba abali ebulaya bagala. Naye atonyanjudde nze Kasuku. Ate nali nkyuseeko okusukka waawo. Era sebo nze Kasuku. Nesimye okubeera nga ndi ku channel. Bulijjo tubeerawo wano ne tunyumyanyumyamu. Naye nga tonteekangako ku channel. So kirungi okulaba nga kwendi ku channel. Kati ekya Bobi Wine okuwagira Ayume. Kirimu implications nyingi, but most importantly kiraga nti Bobi Wine kyayagala tekiri nti kiyimiridde ku politics of identity nti ndi wa Noop nti ndi wa DP. Overall ayagala nkyukakyuka wonna. Yes, akimanyi nti singa anawagira Ayume najja mu parliament ku myaka gy'emito gy'ayina vis-a-vis ye nga afuuse omukulembeze w'eggwanga kijja mwanguyira okudiringa na Ayume. Okitegedde okusinga wanaadiringa ne Anite already ali mu system ali rigid. Ne system eri corrupt. Saagala nti eri corrupt sikimanyiiko ekyo. Saawa nteeka ebigambo mu kamwa, but for me yeyo direction gye nakirabye nti olunaku olwaleero even back to wano we tuli abantu tebakyagala diringa n'abakadde because abakadde bafunye buli kifo wano. Buli wamu buli wootuuka naffe eno mu mawulire
osanga abasajja abo abakulu baali mu mawulire mu 98 2000 bali mu bifo babigaaniddemu. Kati bentuuka nga tugenda kulonda akulembera ekibiina ekitutwala Uganda Journalists Association. Omuntu ategeera embeera gye ndimu, omuntu alowooza nga nze ne baana batava mu media house gye ndimu, nze nja muwa akalulu. Lwaki? Because ebizibu bye tuyitamu abitegeera. Vis-a-vis ali mu media house yemu ng'atuula ku deski nga tategeera bizibu bye tukola ki? Bye tuyitamu. Yes. Kati nze bwe naki-interpreti nze. Of course for lack of a candidate kisooka obbaawo waliwo abagambye nti ate Bobi Wine bulijjo akolagana ne Museveni. Ezo zonna assumptions zaabwe. Naye nze nayagadde kirabira mu ango ya capabilities. Ono omusajja Bobi Wine n'emyaka 39 oba 38. Ayume naye ali mu age bracket yemu. Kibanguyira okulowooza kyekimu baamunnyonnyola ekintu ayanguyirwa kiraba. Wewa. Okusinga wanaagenda kwanite wadde bali mu myaka gye gimu naye ng'ate ye alina godfather. Okitegeera kye ngamba? Yes, nze omwe nakirabidde. Nga tukyali ku mukutu gwaffe Mami Kasuku, wakitegeddeko nti nno gavumenti eyina esente ze yakwata n'ezitwala mu America bakwate YouTube channels baziyingire bazikole kye baagala gwe nga munnamawulire omukuukuutivu ekintu ekyo how do you avoid omuntu omukweka otya amawulire? Nze ndowooza ekisooka nakiwulirako lumu Tamale emirundi yali akyogera nga bagala scrapping channels. I don't think it was government, but I think you could say people NRM, because government erimu abantu bangi, waliwo abawagira government n'atagiwagira, waliwo abali mu byobufuzi n'abatabiriimu. Okitegeera. Naye nze kyendowooza nti gavumenti yaffe aterekerawo okutya ennyo. Ebintu ebimu ebigenda mu maaso mu gavumenti eno obitunuulira, because kiri ekintu kyenkugambye nti because very many people in positions of power bali out of touch n'ekigenda mu maaso. Kati balowooza nti mu kifo ky'okugenda n'enjogera ne junior ne mga nti junior kyusaamu wano, oba how do I influence, kuba oyinza okwogera naye oli n'alowooza wamu intimidating. Yep. How do you influence someone to do what you want, to play by your tunes? Kati because abantu abasinga naddala abali mu political wing of this government, buli omu bamukoze ekintu, babalyazaamaanyiza omuntu otuuka ne ka proposal kakatini bwe kati ka miliyoni 10 okakoze era ne wabaawo ayagala azirye naye ng'omuntu yalina biliyoni meka? Biliyoni 5. Kati kitegeeza nti tewakyaliwo, they don't have people to rely on anymore. Okitegedde? Everybody is saying mutukoze be muti mugende abalala bajje naffe tunaakola ki? Tunaalya. Kati kwe kulaba nti badduka in their thinking. Tamale told me they spent $1 million. They wanted to. So in their thinking, kugana otabeera na research, omuntu alowooza nti osobola okuvaano nga bw'ogenda ku UCC n'ogenda switch off. Yes, bintu bibiri byanjawulo. Kati oli ye bo baalowooza mu kulowooza okwa. By the way, lwakuba nti ffe abantu baffe wano mu gavumenti yaffe tebalowooza nnyo. Ate beekuumiddeeko bantu balowooza. Nze nali ngamba abantu in those big states kati nga wala China, Japan gundi ono Abe stepped down. Yeah? There is someone who is coming in place, but Abe tebamusudde. Pate eyamuleeta ate ye mukuza kuba wabeerawo abafudde. Kati ate obuyinza tebulina Abe, bulina pate. Oba otegeera kye ŋŋamba nti olunaku olwaliro Museveni asobola ovaawo ate n'asigala nga yatufuga wadde ngazzeeko ye Bobi Wine. Oh yes, I get your point. Otegeera kye ŋŋamba. Kati ffe abantu baffe bo balowooza nti olina kubeera hands on. Oba okitegeera? Yes, olunaku olwaliro secretariat ya NRM ebeera powerful in 5 years, ebeera powerful for 2 months nga bagenda okukola register yaabwe nga bagenda okulonda. After that the secretariat is useless. Naye nga lwaki? Oba otegeera kye ŋŋamba. So kati abo abantu, there are so many options, but because bano abantu bo baasalawo nti buli omu bamukumpanye bamulye, bino bye bizzeeko. Option esooka, you can hire hackers.
mbuche bakoze ku Ghetto TV. Exactly. Let me tell you, you omuntu oku frustrating a hiring aba hackers. Halfway live ya Bobi Wine you hack into it. Nemutekako cartoon. Ne bali okabona nayo tekikwetagisa genda wa America kuteka $1 million. Ekirala. UCC weri esobola okuregulatinga channels ezo. Neziregulatinga ate seriously nga mu buli mbeera tosobola jiggulawo. Era bw'okola ekiri contrary nga bakutwala mu kooti, they suspend the channel. Ebyo byonna weebiri. Ne kati UCC be yavaayo yali ateegamba abantu kusasula ssente. The registration or you're just a company tell you one. Okitegedde. So waliwo options endala nnyingi. Osobola okunoonya junior nonga junior. Omanyi ba bloga, omanyi aba YouTube, osobola omundeeterako. Oba osobola tubulira waasula ne tugendawo ko. Waliwo technique ya intimidation. N'omugamba waayo byokola bino kendeezaamu ko. Omuntu wagamba ye batyo. Obeera oli waka ewuwa ekiro. Sawa 8 mwebasi. Ng'ani akonkonye. CDF. Naga junior, wacho okola ebintu ebyo. The fact that CDF akonkonye ku 8 ogw'ekiro n'atuula mu ddiiro lyo. N'otunula wabweru nga weetooloddwa basirikale. Ne bakulekerawo omusirikale omuntu ono abeere nga kuuma. Ne bamulekawo emyezi egi. Oliddamu? Obeera omaze. Kwegamba ffe problem gye tuyina nti abantu baffe bano abatutwala they have buli kimu batunuulidde kulya. Kati awo oli ajanaga president mu kifo ky'ogenda tunoonya abaana abo twogere nabo oba tubaweeyoko. Ate omanyi abantu kye batamanyi nti kati bw'okwata YouTube channel yo ng'eno eyo gye tuliko. It does not mean nti balina kuwa $5,000,000 kugula. No! Create a relationship with this one. How? Equipment chigo weetaaga tukwongeremu. How do you want us to boost your business? Definitely mu bwongo bw'omuntu ajja mmanya nti ne bw'oba oyagala nnyo okkuba omuntu akuteereddewo embeera olowoozaamuko. I get your point. But these people buli kiseera babeera babala wali ssente. The unfortunate bit, and I want to tell people, nabagamba nti olaba gundi Obote yagwa. President was willing even to meet Obote in Zambia. Obote yagana. The story is told. Mu series ez'anrumwenda ze yawandika nga monitor. Yes. Nga lwaki okubeera head of state, my friend, si kintu kyangu. Not at all. Okitegeera. Now, Museveni saawa eno abo abantu babalimu ebyo ebintu by'okulya ssente bo buli kimu baagala budget. Museveni ajja kgenda gavumenti eddeko baba muyiye buyiyo baki gavumenti eddeko gavumenti enaddako tejja kusiba Museveni. Nedini abakyogera wano tejja kusiba Museveni. Wabula mmwe abadde bamukolera kuba babamanyi. Yes, everybody knows Museveni releases this money to do this. Kanako nno tewakyali byama. Ogenda n'otuula n'omuntu mu dakiika 5 nga buli omu ategedde meeting yo n'oyo omuntu. Ne bamanya nti 800 million was released. N'ozira ne zitakola be bajja okujjira. Era kati abantu kye bandibadde bakola ssaawa eno bandibadde bakola kulaba nti Museveni asigala mu buyinza. Naye ebintu bye bakola ebyo ate baagala ave mu buyinza. Bwe banaava mu buyinza bo balowooza bajja kukwata Museveni bamuhoozi. The privileges of an ex-president olunaku olwaleero Laurent Gbagbo bamuddiza passport ya Ivory Coast. Yali president wa Ivory Coast yogwe bakukononayo mu boxer. Now you imagine he can go back. Munsi ye n'atuula n'akola inokola. But do you know nti waliwo be yakolanga nabo nga babasiba mu makomera ng'ebintu byabwe baabitwala. Naye ate ye Yeah, but they were outside this country for 8 years. He's going back. Oli awatara yamuwamba naye yeeyongeza ebisanja akoze eki kati as part of reconciliation yagala kuzzayo omusajja abeerewo mu nsi nga waali nga nono waali coexistence abantu basanyuke. Okitegeera kye ngamba? So kyekyo nno ssebo. bannaffe oyo gwe bayita Kasuku is a really analyst. Era kyewuunyisa nnyo nti nno perception gye mumulabiramu ate yanjala okukyalimu. Kasuku nja kutegeeza nti
singa tufuna abantu nga mmwe iwe fenna wano nga tuli mu esente ze tunonyo baze tulina siza akawungeezi ngaba nabala emyaka gyabayitako fe tukyali mu sente za kasana no tuli mu sente za kasana za kulwana kola bita emyaka gye tulimu tijja akawungeezi zikyali gya misana and we still have future too. Yes. So byonna bitukola bino we are advising our fellow youth. Konze kambuzi kageni mami Kasuku gwe muvubuko mu amagezi ki mukana akaluko olaba gwe nga munnamawulire ate gogaza an individual ate ng'omuntu omutegevu mu Uganda yaffe mu kati nze era kyenja okwa advising abantu abavubuka bakole kye balaba londa omuntu gwola nti ajja kukolera kyoyagala gw'olina okulonda si bino byakulonda nti buli omu yazze abo you because there are different reasons why people are going to vote. Yep. Waliwo voting mukwano gwe because mukwano gwe. Waliwo voting omuntu because of ideas. Waliwo voting omuntu because ade influenced. Kati omuvubuka alonde kyayagala. Kuba tuyinza obbagamba nti londa omuntu alina ideas nga ideas tezijja kubeera implemented. Tuleba kansala abagamba tujja kukola oluguudo n'omubuuza kansala otegeera bulungi ogenda kukola otyo oluguudo nga statement yandibadde ntugenda kulobinga tukola oluguudo naye nakakasa abantu nti bajja ddokola. So kati oyo okumuwa akalulu atoka wa mu junior kyaliwo ajja okufuna omusaala akugulireyo bbiya basi kaka junior gwenga gwo muvubuka omwa magezi ki abavubuka nze kyembasaba nga bulijjo bakuume emirembe era beesigame kwa ideology yaffe gye tubadde tupreaching eya nuupu ey'okulonda abakulembeze be baagala n'okukuuma emirembe n'olwekyo tukuume emirembe nga bavubuka nze kyembagamba tebalumba basirikale tukozese nnyo intellectuality okusinga okukozesa amaanyi magezi gembawa wabula ku kya Bobi Wine nze kyendowooza okusisinkana okuwagira omwami oyo wa NRM Northern Uganda. You see abantu abamu bakitegedde nti omanye ebibiina bino tubyeyambisa bweyambisa ebiseera bisinga nti politics wa Uganda akyuka mu buli region bw'ojja mu Uganda ensonga semasonga 5 eza Buganda olina ozoogera ebiseera bisinga oba oyagala kalulu wano era n'olayira nnyo nga bw'onaakuuma ddamula bwaligwa wenkola ki ebitakola mwankole ebitakola bunyolo ani tetali mu level za Kasayija ez'okugyamu omuntu mu kalulu n'omuwa omulimu mu Ministry ya Finance kubanga bahandola ne bawolodi ababali emabega banjawulo omwana oyo ani tebamukuba akalulu primaries yagamba atya yaga nti nope ekoze kinene nnyo mu kalulu kano okulaba nti empobo ewagira oli okubeera mu NRM ekiseera kye tulimu gwe tunakitegeera tutuse mu kiseera ng'erya story tabuse buli omu alina osula mu nnyanja kyakola ki kyasinga okwagala NRM mu region ezimu we bateyina maanyi gakukomyawo then ojja kusigala ng'oliwo NRM mu saati naye nga mu birowoozo oli wa Nuupu era nga osabye ku maanyi ga Nuupu. There would have been a reconciliation wakati w'omuvubuka oyo from the start. Nuupu had a greater power okumuteekawo okuba aniti. Secondly ekindabikira nti Bobi Wine ono waliwo abali mu NRM abamukkiririzaamu era abamanyi nti alina amaanyi agaleeta abantu mu parliament. Jebali ate ono we NRM teyandikoze oli bamuwadde sebo n'ogufa nsuubira era nalabye speech ya Bobi Wine yagamba nti ono omwana mugezi nnyo obugezi bwe yabulabirawa bwe yatuuse walala nga bosi bagezi ti ono mugezi nnyo bwe naba it shows you the relationship between this boy and Nuupu. Nti the boy might be in NRM nze nga leero family yange NRM naye nzikiriza mu byaki my ideology za Bobi Wine. So ne mu NRM waliwo abamanyi nti bw'otunuulira region waggulu mu Northern Uganda abantu baagala ki people tired of the NRM. Era ogenda kwekanga nga abamu NRM batandise okuba obusimu ba minister banne mutugambire ku mukulu eyo Besigye yakwata enkoko n'akyala emagere Besigye awe twatandika kukulaba nti amanyi ga Besigye gakoze eki gamukendeddemu. There is what they call the politics of symbolism. Buli omukulembeze bw'asituka n'agenda mu ggwanga eddala lirimu aba bali yeetaaga okusingamu
buli olaba Museveni ng'asituse n'akyalako Kenya. Kenya si yemwagala, si yemwetaaga ennyo. Ono asituse yajja. Era bw'ogenda mu mawanga ga super powers nga Trump agenza okuteesa ne president wa Russia ow'amaanyi, the best Americans abakuuma White House be babeerawo ne bambala n'emidaali gyabwe. Okulaga Russia nti wano wookyadde tuli ba super power. Mu Atlantic Charter gye baasayininga mu World War II, Wilson Churchill yali alina okugenda mu America n'abagamba neemulekerawo okutuswaza, twaliko ba colonial master bamwe, tubadde ba British Empire, at least tumeetinge ku Atlantic Ocean, tutule mu no man's land, tusayininge endagaano eno nete tukkiriza nti kale tunafuye nete mutunafuya kwenkanaawo. It's called the politics of symbolism. Lwaki Museveni balonda Angola okuteesezaayo? The guarantor of any peace agreement alina okuba nga alina amaanyi agagikuuma. Angola is a superpower in Africa. Zizimu kuzisinga amaanyi giviolating olabe. Angola was reminding Museveni what happened in Congo. We talk bagana Congo, Angola ne Zimbabwe zezatukuba. It was an agreement that was reminding Museveni that violate this agreement. Lwaki tebagisigning accessories? So ebyo byonna politics of symbolism goyina okutegeera. So ekiseera kye tulimu abantu abamu bali mu NRM, kwa NRM sepate na kigamba dda, erina weetagabira kaadi, erina abaayiwe bajja ne baborrowinga amaanyi. Kakati abamu babadde bakwatagana nnyo ne beesige bawolodiza abamu abali mu gavumenti nti ewange toyingirayo nnyo, tukube empolampola. Ngera waliwo constituencies ezaabwe zaatayingirira nnyo wadde z'abamu abali mu NRM. Kati eno weevu olaba ennyenya mukama waabwe mwennyini. Kwa ekiseera ekirimu kyakwetaasa President Museveni tayagala kumanya, talina gwagenda kunoonyeza kalulu. Ali mukaka atambula nane na muwala we. Tushoyu mmwe oba mwateekayo erigirimiti oba mwababiyisa lutalo lwakwerwanako. Museveni ne bw'ategeera nti ze Tamale nzaamuwanguza akalulu kati ampita. President Museveni nakera naga nti kwa ye buli lunaku akeera kulowooza kiki ekimunwereza mu buyinza kati pate tekola. Era ojja balaba abamu nga balirayinga ku maanyi ga Nuupu bazze okwegayirira nti banne nange ondabiranga ddala. Okumanya Bobi Wine w'amaanyi abantu teyabawa kaadi naye nga bati omweŋŋanga baga fe ebyakoleddwa mu pate bye tuliko fe tuwagira Bobi Wine wadde kaadi tebazituwadde naye ffe bali be baaganye tuwa kaadi. Ab'oku secretariat ti be baaganye goloza sigadi muna abantu badde tebamweŋŋanga. Bodongo to singa tebamweŋŋanga bonna bali bato. Akati buli omu kiseera kyakwefaako okukola nti buli omu adda muki mu parliament. Anita yakola ensobi yagenda na investigatinga company y'essimu eya government bagita batya UTL. That's where the problem started of Anita. Najitulamu genda olabe investigation za UTL. Anita inako go yagoba mu UTL, president nawandika ebbaluwa dde. Genda olabe olutalo olwo awo Anita we yatandikira. Now we have the maje balime mutisa tisa. Ani ali mu UTL yali agikulya ebiseera ebyo Kaheru yani. Politics of warlords. So yeyo Uganda nenga Bobi Wine okuwagira oli the devil you know it's better than the devil. It's better than the angel. The angel you don't know. Yes. Ekyokubiri abamu Anita abo bazibu nnyo. Bobi Wine asazeewo alina obbakubira ddala. Era okumanya Anita kyamulumye yadduse butereevu mpaka kamo kyambwe alina abavubuka bayagala okuyamba Bobi Wine batayamba. So but politics wa Uganda watambula ebibiina naddala NRM si kibiina nti kye bayimiriddeko amaanyi gaabwe buli region egende yawukana. Katwa mama Mary ali mu kizibu. Yodamani ayinza omukuba akalulu. A powerful America can be defeated this time. Naye atejjukira oyo menyini nyini gwe yesimbako naye yamukubirako oluyimba. Ameria nawango. What has gone wrong? Abayimbi be balina amaanyi agabaleeta kati bakyekwatiddemu. Okiraba Bameria baleetanga bano bayimbira masters no mo bye nagambye biruma Egypt ku Nairo endagaano zonna 80% Nairo ya Egypt. Kati zino Nairo Benson countries za signing empya ne zaga your masters no mo. Tebacha jinako buyinza.
kakati politics wa Uganda teri akyamwinako buyinza okubwa olwaleero ng'olina n'amagye abantu ne bagala tukupya akalulu nokkiriza embeera bajja kugenda bajja kugwa kakati abe NRM nabo batandise okukuba ku busimu tano omukulu mutugambire ewange sinze yasayininga egirimiti gundi yeyandagira kyekiseera kati kyetulimu tubula banga ababadde bakuba Bobi Wine ennaku zino ku media bonna basse ba Andrew Mwenda de sibe bali abatandika nga bavuma buli omu ali kaluluki n'olw'ensonga eyabatulaba bali ku mukutu gaffe the flashlight channel Uganda mugenda kutukkiza olwali tukomeko wano ekyokubiri nga nzaba president yabadde embalala teyayogedde ku NRM ba independent bibadde basuubira okwogerako mukama wange waliwo abalemera mu kalulu Museveni alina ssente alina emizinga waba takyagoba bantu mu bululu kati leka bano badduke wannoopu omugabe wange jamu tukukikwasaganya so n'olw'ensonga emukolo juni sibula abatulaba n'emikono gy'abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abakwano bange abali e Bulaaya nina project twagala smartphones ezigenda okutuyambako okulaba ebigenda maaso ku polling stations ye project jenina osobola okutusponsoringa n'otukasukirayo amasimu ku kitebe kya people power platform osobola okuyita ku page yange Tamale mirundi JR ku Facebook n'enamba yange y'essimu mugada ngono gyagenda obbawa n'otukasukirayo amasimu kyonna abosobodde twetaaga amasimu mangi okusobola okulaba ebigenda maaso n'okusobola okulaba nti communicating ne tally center zaffe yo project sebo gyendimu era junior mumulindirire olunaku oluddako ndozanga next week nga tulabye nga tufuna updates eziri mu ggwanga kakati n'olw'ensonga yo naffe abali ku mukutu gaffe the flashlight channel Uganda JK and SK mwe n'abasponsors baffe tubagalanya abali mu Dubai abali mu Abu Dhabi abali mu Germany abali mu Italy abali mu Mexico mwenna mwebala kusika ku mukutu gaffe era naffe tubategeeza nti nno omukutu gaffe guyimiriddeko kummwe mwaba tusupportinga mwaba tuwagira tusobole okubaawo we muntali tetwali baddewo nebiri gye twekayo ne mugisharinga eri bannammwe mutuwa amaanyi advice ne comments zitusanyusa nnyo omukutu gwaffe teguliiko si kuvumaganya nsi ba Uganda kyo tukyaza abantu benjawo nti let's advise one another the country belongs to you and me no one owns the country in his wallet or whatever mentioned so what you have to do is respect one another we respect your advice respect our advice Uganda is here today and tomorrow no one is bigger than the nation. You will go, Uganda will remain. But the issue is, how have you gone? Which legacy have left behind? Keep on the flashlight channel Uganda. Akumata kumena mpira mbere bulungi.